po jako akawuwo namwe bannamawulire babakubye emiggo era bannamu abamu balina ku bitanda abamu tebakyasobola kudda mulimu guno gwemukola ki. Bannakibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono era nga ye minisita w'ekisiikirize avunaanyizibwa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu Hanifa Nabukeera basinkanye okutongoza ekitabo mwe bagenda okuwandiika amannya g'abantu abaatulugunyizibwa abakuumaddembe olw'ebyobufuzi. Olwaleero tugenda okugulawo ekitabo oba kyetuguddewo okulaba nti nno buli alina obuzibu bwonna bwefuna abali mu makomera abali totally nga beetaaga compensation olunaku olwaleero lwetuguddewo ekitabo. Bano basinzidde ku woofiisi y'omubaka Nabukeera mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bakolokota gavumenti olw'okuwambanga abantu baabwe nga n'abamu ku bano tebalabika ng'era bano basoose na kusabira abantu bonna abaatulugunyizibwa nga kukulembeddwamu omubuulizi w'ekkanisa y'e Nakabago n'abasaba bulijjo okwesiganga Katonda nga balwanirira omuntu wa bulijjo. Ne Bayibuli egamba kigambo kimu ng'abantu ba Katonda abakkiriza era abaweereza abalala beesiga amagaali n'abalala beesiga embalasi naye ffe tunayogera ku linnya lya Mukama Katonda waffe. Mukama yeebazibwe tukubira ekyo mu ngalo mu linnya lya Mukama waffe. Essuula eno gye tuteeseteese nga tuli mu kulunkinga maama wange Hanifa ne ttiimu yonna twesigire Mukama. Omukolo guno gwetabiddwako ababaka okuva mu bitundu eby'enjawulo era obwedda n'abakulembeze ba NUP Mukono buli akwata akazindaalo okwogerako eri abantu bano ng'agenda mu maaso n'okunnyonnyola abantu abatulugunyizibwa. NRM gavumenti eyinza okulowooza y'amaanyi nnyo kubanga eri mu buyinza naye bannayuganda bangi bagisinza amaanyi ku lw'ensonga zaabwe ze bayimiriddeko ez'okutulugunyizibwa. N'olwekyo naffe ffenna tugenda kukikola yonna gye tuli mu constituencies zaffe zonna okuleeta twagala bannayuganda baveemu akatengo buli alina okutulugunyizibwa kwe yali alaba kwayitamu. Bw'abadde atongoza ekitabo kino omubaka Nabukeera ategeezezza nga bwe yeeyamye okulwanirira eddembe lya bannayuganda era bw'atyo asazeewo okufuna bannamateeka bagenda okuyambako abantu abatulugunyizibwa. Turegisteringa complaints zonna mu disitulikiti yonna ate nga tugenda okukikola Nakifuma, tugenda kukikola e Mukono North, tugenda kukikola ne Mukono South ne municipality okutwaliza wamu kubanga Mukono district yemu ku districts ezasingibwa ddala okutulugunyizibwa mu mbeera etali ntuufu. Omubaka we Nakifuma Fred Simbu ategeezezza ng'ekitabo kino ekitongozeddwa bwe kiri eky'abantu bonna abatulugunyizibwa mu ggwanga. Kino tekiri kuffe oba abawagizi ba National Unity Platform ffekka namwe bannamawulire babakubye emiggo era bannamu abamu balina ku bitanda abamu tebakyasobola kudda mulimu guno gwemukola kati buli muntu yenna mu Uganda wano ffe tugamba nti no yeetaaga obwenkanya oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli waki totya jangu wewandiise namwe bannamawulire mujje mwewandiise. Ye omubaka omukyalo w'e Buvuma Susan Nakaziba yennyamidde olw'engeri abasirikale gye batulugunyizza mu bannayuganda wabula n'abasaba obuteeyibaala. Njagala okutegeeza eggwanga nti ne Bayibuli ekyayogerako bulungi nnyo nti alissa munne ekitala naye alifaaki so saagala beeyibaale nnyo bwe balowooze nti bakatonda b'oku nsi kuno. Nze kisinga n'okuneewuunyisa tetumanyi oba sitaani ki oba virus kinti omuntu bw'agendako oba mu busirikale oba mu magye n'afuna emundu aba amaze okufuuka katonda. Karakita zaabwe zikyuka nnyo, empisa ne zikyuka. Oluvannyuma abantu abatulugunyizibwa batandise okuwandiika amannya gaabwe mu bitabo bino era nti ebitabo bino byakubeera ku buli woofiisi ey'omubaka mu bitundu gye bakiikirira. Abamu bali mu kutya okujja baveeyo boogere kize bangu kubanga abamu oyinza obutamanya waliwo n'abaabula waliwo n'abakyali mu makomera n'olwekyo twagala tufune record entuufu. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Waliwo omuvubuka Kalanzi taata we bamu ku baleeta gavumenti eno abasajja bazirwanako oyo twamala kuteekawo mbeera kubanga yawambibwa okuva Keti Falaawo naye nga mwana we Nakaseke.